Banyoko. Amaze okukuba omwana omuwala eyalabikira mu katambi gye buvuddeko. Omusirikale amanyiddwa nga Clive Nsiima teyakoma ku ekyo, wabula yamwolekereza n'ebigambo ebyali bimuweebuula ye ng'omwana omuwala, wamu n'okuba nga amukonjerako n'okumuvuma, wabula ng'ate yali amaliriza okuba nga amukuba ne sekukuba yenna. Ebyaddirira be bantu okuba nga bayingira ruumu eno okulaba nti bataasa, wabula bonna we baatuuka ku musirikale ono basigala batunuulidde mutunuulire nga kwe kuli n'owa security guard ow'ekifo kino kyennyini eky'amafuta wali ekyanja. Olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 13 Okitoba, omukulu ono eyakuba omwana omuwala alabiseeko era aleeteddwa mu kooti. Wabula njagala okutegeeza nti ebintu tebitambudde ku sayidi ye nga bw'abadde abibala, wabula bisinze kuba nga bitambulira ku ddoboozi. The public lyebadde erina ebbanga lyonna nga bagamba nti omukulu ono asaana kusibwa n'okuba nti ateekebwa wala olw'ebikolwa bye yakola ku mwana omuwala ono. Embeera eyali ey'okutoboola, so nga ate omwana omuwala yali akola mirimu gye ng'omuntu era nga bwe gimusasuza okuba nga akola nga omukuba attendants here and there. So olunaku olwaleero omukulu amanyiddwa nga Nsiima Clive Barije. By the way, omwana omuwala y'ono. Ono ye mwana muwala eyakubwa mu katambi ke mwalaba. Mwana muwala ono amanyiddwa nga Plea atuhumurinze. Ye mwana omuwala gwe mulaba mu katambi akasakuratinga ku mikutu emigatta bantu. Olunaku olwaleero azze mu kooti okubeerawo nga eyamwasaultinga oba eyamutuusaako obuvune. Clive Nsiima asomerwa emisango era olumaliriza okuba nti bamusomera emisango asalewo okubuulira kooti oba yagizza oba teyagizza, but the guy oluleeteddwa emisango olweza tagyeganye. So yono omwana omuwala Plea atuhumurinze eyakubwa guy. Kati katugende mu kooti ensonga nga bwe zibadde olunaku olwaleero. Omukulu Nsiima aleeteddwa mu kooti ya City Hall Court oba kooti ya City Hall wali e Kampala we mba mumanyike sisi eweeri asayidi awo, era nga ono okumuleeta mu kooti yabadde already yateereddwa dda mu gye wandiise kale kooti ebatwala nga bo abasirikale. Kati abadde aleeteddwa mu eno ey'abantu tugambe. Omukulu ono alina emyaka 34 egy'obukulu era nga mu security akolanga assistant superintendent of police mu counter terrorism directorate wansi wa oil and gas protection unit. Akola mu counter terrorism directorate wabula wansi wa oil and gas petroleum unit protection unit aba bakola ku byamafuta bikibukuumi n'ebisigadde side eyo. So alina ekitiibwa mu police ekya assistant superintendent of police. So olunaku olwaleero aleeteddwa maaso g'omulamuzi era nga omulamuzi abadde mu musango guno ye magistrate Nicholas Ayisu yayimiridde oba omukulu n'ayimiridde mu maaso g'omulamuzi Nicholas Ayisu. Emisango egisomeddwa omusirikale ono kubaddeko ogwa assault ne kubeerako n'ogwa malicious damage of property. Assault tugambe nti embeera y'okuba nga yatuusa obuvune ku mwana omuwala ono n'okuba nti amukangakanga n'okumuteeka mu mbeera ey'okutya ey'amaanyi wamu n'okubaako ebyayonoonebwa. Oli ajja kwebuuza biki ebyayonoonebwa? Yayonoona essimu y'omuwala oyo. Yes, yeyo malicious damage of property omusango ogwo. So omusirikale ono bw'aleeteddwa bwe bamubuuzizza oba omusango yaguzza oba teyaguzza, agambye nti omusango teyaguzza. Wabula ng'ensi yonna bu CCTV camera recordings yabufuna
era akatambi kalabwa abantu abasukka obukadde obubiri era nga buli akalabako yeesammula n'okwebuuza omutima gwa gaayo ono gwe yalina okubeera nga akuba omuwala ku ssindiro ly'amafuta ery'ekyanjaawo erya Shell. Kati omukulu ono we yagambibwa okuba nga asetolinga bill ey'emitwalo 3,100 eyali emubanjibwa yatandika ate kubanga ayogera biwanvu okukakana ng'awuttudde mwana muwala. Kati bw'amaze okupleadinga nti tali guilty oba mwamaliriza ogamba kooti ey'ekitiibwa nti ye omusango tegumukka mu V, asabye bail mu kooti awo, like asabye okweyimirirwa mbulaga bamuyimbulirewo. Kati wabaddewo kalumanywera mu kuwa omukulu ono bail yaleese ba sureties 3 oba abamweyimirira 3. Kubaddeko sister wamanyiddwa nga Cynthia Nkwanzi, ne kubeerako Daniel Mushabe Katanyomba. Oyo ojja kumujjukira nti alina oluganda ku mugenzi Peace Patience Katanyomba, we muba mujjukira bulungi. Mukadde ke kamu kubaddeko ne Mark Igumira, era ng'ono ofiisa mu bya security omwo mwali. Kati bwe kituuse ku side ya state oba prosecutor omukyala Mase ya Mangusho agaaniddewo okubanga ono bamuwa bail, ng'agamba nti abantu be baleese okweyimirira ono bato. Ate era mukadde ke kamu nga bagamba nti omusirikale omukulu Nsiima Clive ye nga police officer yakola ekintu ekyawukana n'amateeka agali mu bwa officer, nti omulimu gwe kubeera nga protectinga ate mu kifo kyo protectinga ye yamenya etteeka. So prosecutor ya Magusho n'agamba nti ensonga y'ono agise assault is a matter of public interest, nti ensi yonna eyina obwagazi okumanya omusango guno engeri gye gugenda mu maaso. Kati n'agamba nti singa bamuwa bail omukulu ono, ekifaananyi kya kooti kijja kusiigibwa ettoomi n'okulaga nti waliwo impunity ey'amaanyi. Bwe baogera ekigambo impunity muze mukiwulira, okubeera nti amateeka olumu abamu tegabatunula ne bakola ebintu ne bavaawo nakyo. Kati n'agamba nti kooti okubanga ekola okunoonyereza okutuufu, omukulu bamwetikke bwetisi bamutwale mu kkomera. Kati ababadde ku sayidi y'omukulu nga baliwo okudifendinga ne bagamba nti omu kubaleeteddwa okweyimirira ofiisa wa ISO, era n'agamba nti in fact bagambe n'ogamba nti Nsiima yatabagana dda n'omuntu gwe yakuba. Nsiima yafunayo akadde n'ayogerezeganya n'omwana omuwala oli gwe yawuttula. Bye bimu ku bye babadde bawanga omulamuzi atunulemu. Kati nga basaba bail nga bagamba nti already gayo ono yayogera n'omuwala gwe yakuba era nti baakwatagana. So bail babadde bagisaba nga bagamba nti singa bawa omukulu ono bail bagenda baba muyambye okwongera okutabagana n'omuwala gwe yakuba. Kati omulamuzi Aisu omusango n'agwongerayo n'agamba nti kati omukulu ono atwalibwe mu kkomera yeebakeyo ennaku 3, leero 13, 14, 15 bamukomyewo ng'ennaku z'omwezi 16. Yes. So embeera y'ono okuva akatambi bwe katambula, bannayuganda bangi babadde nga banyiivu nnyo. In fact abakulu mu bitongole ebyokwerinda ng'owekitiibwa Tom Magambo ayogera ku bakulu nga Hassan Kasinje, bonna baavaayo ne bavumirira omukulu ono. Era bw'obojjukira bulungi nti omukulu Kituma Rusoke yavaayo n'ayogera kukwatibwa ku ono, era n'agamba nti baali batandise okubanga bakola okunoonyereza okw'amangu.
awo yeegattibwako ne Director of Criminal Investigations omukulu AIGP Tom Magambo. Ojja kujjukira nti ono ate aba akolera wansi wa department eyo omukulu Tom Magambo gyatwala kati ate AIGP Tom Magambo yagambirawo nti ffe tetweyisa tutyo bw'abanga akoze bino amateeka gamukwateko ng'obuyinza bwe bulagira. Tetusobola kukkiriza Clive Nsiima kukola bintu bikyafu bwe biti bisiga kifaananyi kibi eri ekitongole eky'ebyobukuumi oba ekya security mwava. Kati Nsiima singa anaaleetebwa nga 16 biki ebiba bimwolekedde? Ebimwolekedde biri bwe biti. Nsiima ajja waliwo emisango gibeebera ebiri oba penalties 2. Asobola okusibwa ebbanga erituuka paka myaka 5 okusinziira ku section 235 ne section 236 ya Penal Code Act. Wabula ekyokubeera nti waliyo n'ekirala ekyokubeera nga afeesinga internal disciplinary committee, akakiiko ako aka professional standards unit aka police alina okuba nga akafeesinga. Wabula okusinziira ku mukulu Kituma Rusoke n'aba buyinza bagamba nti already omukulu ono yatwalibwa dda mu kakiiko akakwasisa empisa. Okay, so kati ate wakati nga babadde bagamba nti bakwatagana dda n'omukube Pelan Atumurize, ate naye abaddewo mu kkooti olunaku olwaleero. Ekirala bwe weetegereza bannayuganda ku social media, emu ku nsonga gye basinze okuba nga batunuulira naddala ku saidi ya Clive Nsiima kyekyokubeera nti bw'aleeteddwa abadde tali ku mpingu, abadde tali ku mpingu. Kati ng'ate bangi badde nga banyiiga nnyo olw'okuba nti yatulugunya omuntu n'okwonoona ebintu, ate ng'omuntu eyatulugunyizibwa mukazi. Kati bonna ababadde bamulindiridde babadde bamulinda okulaba nti omusajja aleetebwa ku mpingu. In fact, there is a one Wilfred Businge on X. I saw him comparing Clive Nsiima to journalist Dean Lubowa Sava, whereby Dean Lubowa Sava yaletebwa nga ali handcuffed, oba Dean Lubowa Sava bamuleeta nga alina empingu mu kkooti ku musango gwa illegal broadcasting and defamation, oba omusango gw'okubeera nti kigambibwa nti yakola TV ku mutimbagano kuno nga tasabye rukisa n'okubeera nti yayogera ebyanjwanjwa ku bantu abamu. Kati ate omusango gubadde guleeteseza ASP Clive Nsiima gwe gw'okubeera nti ya assaulting omukyala mu mbeera eyaliko n'obujulizi obuwedde obw'obutambi obwa CCTV. Kati ng'abamu bagamba omukulu tebamuleetedde ku bunnyogoga kweri, wabula ate abalala nga bagamba ono already ali mu security. Kati bw'aleetebwa nga taliiko mpingo automatically amanyi protocol ya security nga bw'etambula, abadde talina wagenda kulaga kubanga akimanyi ali part of the security. So nabwe kityo abadde alina complyinga n'amateeka. So omukulu apleadinze not guilty, agambye tali guilty, omusango tegumukwata. So ku lwokuna lwa wiiki eno lwe tulinda okubeera nti akomezebwawo. Wabula bw'aba pleadinze nti tali guilty, kitegeeza okunoonyereza kulina okwongera ogenda maaso okw'ebitongole ebyokwerinda bibeere nga bireeta obujulizi obumulumika, kuba yagambye teyazza musango. Kati awo kye kiba kitegeeza. Njagala kutegeeza ku bannaffe aba Honeybites bakugamba nti balina package y'omwana adda ku ssomero obanga ogenda kukyalira omwana ku ssomero. Bw'obanga ogenda kukyalira omwana ku ssomero bagamba nti nno balina ebyokulya nga daddies, balina cupcakes, balina
yogera ku bagiya n'ebirala bingi. Osobola okuba nti obakubira ku 0709 7875 osobola okuba nga obakubira ku 0709 787508 mukwano gwange mu mbeera efaananako bwetyo. Kaleke kamujaga okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano bo basiizi ba langi ku 0705 193636 ojja kubanga obafuna butevre nnyo nnyini ddala. Njagala kutegeeza nti omuntu abeera emabega w'omuzindaalo each and every time si mulala yenze abasiddi omusunsuzi. Nabwe ekityo kyolina okuba nga okola mukwano gwange kyakubeera nti olikinga vidiyo eno ku YouTube channel eyagaliwo, ate era mukadeke kamu sharinga, subscribinga, ate era commentinga kiki kyolowooza ku mboozi eno olunaku olwaleero. Kale, thank you so much. Mwebale nnyo, mwebalire ddala mikwano abalaba YouTube channel eno eyagaliwo. Thank you so much.